Yo, this is Rampantilla in the day, Musibe mutia balungi abagalwa batumbudde ku PJ the news anchor mbanirizaako mu dakiika eno yennyina era nga bwe ntyo mbakulisaayo gye mukakalabirizaako olunaku olwaliro. Omuwendo gw'abantu abafiiridde mu kubumbulukuka kw'ettaka mu disitulikiti y'e Bulambuli gulinnye okutuukira ddala ku bantu 15 so ng'ate abasimatuse n'ebisago abaakazuulibwawo nabo bali 15 ate nga abatannaba kulabikako bawerera ddala 113 okusinziira ku poliisi. Abasimatuse n'ebisago bagenda okubanga ate bajjanjabibwa mu ddwaliro erimanyiddwa nga Bulugunya Health Center ate nga kaweefube w'okutaasa abalala bw'akyagendera ddala mu maaso nga poliisi eyambibwako abantu ba bulijjo n'ebitongole eby'enjawulo nga bikulembeddwamu aba Uganda Red Cross. Enjega eno yabadde mu kiro ekyakeesezza olunaku olwaliro enkuba we yafudde mbye ettaka ne libumbulukuka okumalawo amayumba g'abangi. Mu mbeera eno ye omu ku bayinginiya b'ekitongole kya UNRA ekivunaanyizibwa ku nguudo akafiiriddemu bwe yabadde agenze ku mulimu gw'okutaasa abamu ku bantu abali mu kukosebwa n'enjega eno era ng'onaafiiridde ku luguudo oluva e Pakwach okudda e Nwoya. So ng'ate ebyentambula byasanyaladde era nga enkuyanja y'abantu yalabiddwako nga tebalina kiddako oluvannyuma lw'oluguudo oluva e Mbale okudda e Kkumi okuba ng'ate lusalwako amataba. Amataba gano gaviiriddeko omugga ogumanyiddwa nga Nabuyonga okubwatuka oba okwabika. Kino ne kireetera ddala entambula okuba ng'ate esanyala olw'obuyitirivu bw'amazzi okuba nga gazibye ekkubo nga tebalina bwe badda. Enjega eno we yabadde we waafiira abantu 27 mu mwaka gwa 2022 era siteera amataba we gagenda mu maaso okuba ng'ate gasalako ekitundu kino. Kitalo nnyo abafudde banange embeera bwetyo si nnungi n'akamu n'akatono ddala. Abantu tebakyayina wakusula, ennyumba muzirabye zigenzeemu amazzi kwegamba embeera yo si nnungi naye nga katusabemu ng'oyo asinga byonna atema empenda abantu abo baddemu okufuna ku ssanyu. Weewaawo omusajja avudde mu mbeera n'atematema mukyala we amagulu ng'amulanga kufuna lubuto ye lwalumiriza nti si lulwe. Jamil Sonko emyaka 52 yakakanye ku mukyala we Safina Nabufu emyaka 34 n'amutematema amagulu ng'agamba nti ono olubuto lw'alina lwandibanga si lulwe. Wenjogera Jamil alira ku nsika nti poliisi emuyigga so ng'ate ye Nabufu ali mu ddwaliro afuna bujjanjabi. So ng'ate era waliwo obubbi bw'emmundu bwagenze mu maaso mu disitulikiti ey'e Masindi mu kiro ekyakeesezza olunaku olwaliro oluvannyuma lw'abazigu okulumba kampuni ya Securico ne babba emmundu ku bantu babiri oluvannyuma lw'okubakuba eyassa era nga bano baasangiddwa ku ssundiro ly'amafuta nga batunula binsobedde. Abaakubiddwa ne babbibwako emmundu kwe kuli amanyiddwa nga Patrick Tugume n'amanyiddwa nga Jokindo Orisino. Be batyo baabalese awo nga bataawa. So ng'ate bo abatuuze abawerako ddala abava mu bitundu by'e Kasokoso mu munisipaali y'e Kira bagumbye ku ofiisi za minisitule evunaanyizibwa ku by'ettaka nga baagala okuyambibwa oluvannyuma lwa poliisi okukoona ennyumba zaabwe gye buvuddeko. Bano bagamba nti baagala omukulira Kaguta Museveni ayingire mu nsonga zaabwe olw'ensonga nti ekitongole kya poliisi kigenda mu maaso okuba nga kyagala okubaggyako ettaka lyabwe.
Bo ab'obuyinza bakutte omusajja amanyiddwa nga Shaban erabikirako mu katambi akasaasanira ku mitimbagano ng'alwanagana n'omusirikale wa SFC eyali agezaako okwerula emmotoka zisegulira omukulire Kaguta Museveni eyali ava mu bitundu by'e Soroti ng'adda e Mbale. Kigambibwa nti Shaban yava mu mbeera olw'akalippagano k'ebidduka akaali kasusse wabula ate ye amyuka omwogezi wa UPDF Kanodeo Kike ategeezezza nti ono yatataaganya entambula z'omukulire Kaguta Museveni era bw'atyo n'avvoola n'abasirikale kaakati nno agenda kukola nga ekyokulabirako eri abalala. Ate ye Speaker wa Parliament Nalonga Anita Ntamong avuddeyo n'alangira nga bw'agenda okwesimbawo ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe omukyala owa National Resistance Movement ow'eggwanga lyonna nga mu kaseera kano kirimu eyaliko Speaker era omumyuka asooka owa Ssaabaminisita Honorable Rebecca Alitwala Kadaga. So nga ate abasirikale abakuuma ku kkooti enkulu mu Kampala basanze akaseera akazibu okuwooyawooya omukulu Abibu Buwembo eyagumbye ku kkooti eno ng'ayagala abavunaanyizibwa ku by'ensimbi mu kitongole ekiramuzi bamuwe ensimbi ze obukadde 3 ze yawaayo ng'akakalu bwe yali ayimbulwa ku misango gy'okuvvoola Speaker wa Parliament Anita Ntamong. Buwemba agamba nti omusango ogwali gwamuvunaanibwa gwagobwa dda kyokka kati ebbanga liyise nga bagaanye okumusasula. Gye buvuddeko ekitongole ekiramuzi kyategeeza nti kirina ensimbi ezisoba mu buwumbi 9 ze kitubidde nazo ng'era baazifuna mu mbeera efaananako bw'eti. Obulamu bw'omukulu amanyiddwa nga Ssebunya Rogers gwe gumanyi nga SB4 bwolekedde okubeera mu matigga oluvannyuma lw'okufuna okutiisibwatiisibwa okw'enjawulo omulina okutwala obulamu bwe okuva mu bantu ab'enjawulo. Wabula ng'ate ensonga yeetoololera ku interviews ez'enjawulo zazaakola bukyanga omuwala amanyiddwa nga Evelyn Desires eyali akuba ekyeyo emitala w'amayanja okudda mu ggwanga lya Uganda ate oluvannyuma n'afa era nga yafiira mu mikono gya muganzi we amanyiddwa nga Kato. Yagamba nti baafuna akabenje nga Evelyn we yasinzira okuba ng'ate afa. Abangi kye bagamba nti nedda agattako n'abafamire bakikubamu ebituli. Bagamba nti omukulu ono alina omukono mu kufa kw'omuwala ono lwa nsonga nti yalinga amuteresa ensimbi ezo yalinga akola emitala w'amayanja. Ensonga lwaki yasalawo okumujja mu bulamu bw'ensi eno ate nga yalina musajja mufumbo omufunze yali amuguza omukwano ogwaki ogw'empewo. Kakati nno omusango guno oba ensonga zino SB4 azenga azikolako ng'akola interviews ez'enjawulo ku baganda oba ku b'eŋŋanda z'omugenzi naye nga si ye yekka azaazikolako ne Salt Media ezikolako wabula omukulu ono amanyiddwa nga Kato yavaayo n'amutegeeza nti singa tajjaako oba tadiritinga videos ezo zazaakola ku nsonga eno agenda kubaako kyamukola era n'amutegeeza nti waakumuliyirira ensimbi za Uganda eziwerako ddala obukadde 2 okwonoona linnya lye gattako n'okuba ng'ate agenda kumutuusaako obulabe. Era we twogera SB4 yavuddeyo n'ategeeza nti yasimatuse okuttibwa bwe yabadde agenze mu bitundu eby'emukono wabula ng'ensonga yeetoololera ku nsonga za muwala ono. Ate yo poliisi mu Kampala n'emiriraano yakoze ebikwekweto mu bitundu by'Ekitintale, Port Bell, Luzira wamu n'Ekifufo n'ekwata abavubuka abawerako ddala 19 ku bigambibwa okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango yategeezezza nti ebitundu bino bibadde biyitiridde okutunda enjaga n'okutigomya abantu. Onyango yayongeddeko nti poliisi era yakutte abantu abalala 30 okuva mu division Ekira nga bano basangiddwa n'enjaga ekika kya opium. Abantu 47 ne bakwata okuva mu district ey'Emukono so nga ate abalala 20 yabakutte wano mu Kampala. Bwetyo egamba nti egenda mu maaso kubanga ekwata abavubuka abeefaananyirizako we batira nga bano bakukuumibwa ku CPS okutuusa we banalaba ki kye bazzaako ku nsonga eno. Ebyo nga bikyali awo y'omukulu amanyiddwa nga Odoi Fox Owelowo bw'atyo yavuddeyo n'ategeeza nga bw'ayagala gavumenti y'eggwanga lya Uganda efuula omulimu gw'obwamalaaya omutongole oguwedde emirimu esobola okuba ng'ate egufunamu ku ssente oba ensimbi.
Bank of Uganda yo yabbiddwa yassa ensimbi eziwerako ddala naye nga gavumenti yasoose kuvaayo nga yeegaana wabula ng'ate wenjogera Kyaddaaki yamaze nekkiriza nga bwe waliwo obutitimbe bw'ensimbi obwabbiddwa okuva mu banka eya Uganda enkulu era nga mu kiseera kino okunoonyereza ku baani ababadde emabega w'ensonga zino kwatandise dda. Kino nno kyaddiridde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Honorable Joel Ssenyonyi okuba ng'ate abategeeza ensonga zino mu Parliament era bw'atyo n'asaba gavumenti nti bagiwadde omwezi gumu gwokka okubanga evuddeyo okwanjulira Parliament alipoota y'ensonga zino. Kyaddaaki akatale k'ebisega akabadde kamaze emyaka 15 nga kazimbibwa kaguddwa olunaku olwaleero kyokka nga kayingiddwa wakati mu kwemulugunya okuva mu basuubuzi. Bano bagamba nti bangi basuubizibwa okufuna emidaala wabula ate wenjogera tebafunye era nga bagenze maaso okubanga bakukkuluma naye ng'ate bongedde okubagumya ne babasaba nti babeere bakkakkamu ensonga zaabwe gavumenti egenda kubanga ate ezitunulamu. Naye ng'ate era nnyongera okubajjukiza nti nina poloti etundibwa n'ekyapa weekiri kyapa mu ngalo eri 150 ku 150 oba okitegeera eri mu bitundu eby'ematuggaso jangu obeere ng'ate oyogerako nange ku nsonga eyo gwe wena agyetaaze. Ebbeeyi eteesebwako so ng'ate era tulinawo ne poloti endala ku kazinga gwe yeetaaza okuba ng'ate osetingayo businesses ez'enjawulo. Ekizinga kiri eyo osobola kubanga okolayo byonna byewetaaza okukolayo naawe jangu tubeere ng'ate tubyogerako. Weewaawo y'omukyala amanyiddwa nga Olivia Lutaya eyali yakayimbulwa okuva mu kkomera gy'abadde amaze emyaka egiwerako ddala 4 bw'atyo yagenze maaso okuba ng'ate asiimibwa omukulu amanyiddwa nga Aloysius Matovu Joy. Olutalo bwe luba luwedde abali baawo kino mukijjukiranga nga mwambadde engule nga muyingira mu Uganda empya temwerabiranga okuwa ekitiibwa okugunjawo ekitiibwa oba omudaali ogunajjukiranga omukyalo ono omukazi mu bakazi ate nga muzadde. Amakulu g'omukazi aguma yono nakaliika bwe tuwanuuzaako nti yaliika engabo n'agikiza abasajja yono eyeekwasa mukazi munne maama Maria era bwe yavangayo nga sapule ye temuva mu kifuba. Yono yayimirira mu basajja n'abasooloobamu bonna be yatoba nabo bonna be yatabaala nabo bonna be yatulugunyizibwa nabo n'abafuula abambuti n'abafuula bonna kampiginya. Ono gwe muti ogwa Oliver ogwasukkuluma mu kibira kya People Power mu kibira kya National Unity Platform. Yanywerera ku mazima mu kufaana obutanyagwa mu mwoyo ogumu n'emmeeme emu neewangulira obuzira. Ye ba Olivia Lutaya mu nsi mwebali ekizibu kyabwe si bangu bakuzoola tukukulisaayo. Olivia Lutaya weebale kubeera mukazi muzira omuvumu omumalirivu atakyukakyuka so nga ate munnankyukakyuka kale alina amagezi ategeere. Y'omukyala anoonyezebwa poliisi amanyiddwa nga Anti Kaduuka ag'obuzaale Helen Nakimanya yavuddeyo bw'atyo n'abasaaliza yasejjukira bagamba nti yaddukira Tanzania wabula yavuddeyo n'awandiika ku mukutu gwe n'agamba nti mawulire ki eyo Canada ng'ennyogoga nnyo okusinga Tanzania. Bw'atyo bwe yabategeezezza ng'agezaako okulaga bannayuganda nti ate Tanzania gye mmunoonyeza yandibanga si gy'ali aliwa ali Canada. Omukyala Dana Nabatanzi ng'asinziira ku mpewo za BBS Terefayina gy'akakalabiza emirimu gye yavuddeyo bw'atyo n'ayambalira ababakandakanda abaana okiwulidde wabula ng'ensonga eno yali besitiwe Florence Nampijja naye yali agyogeddeko ng'agamba nti mulekeraawo okubakandakanda abaana temumanyi nsonga lwaki tebalina baana oba okiwulidde. Kintu ky'abantu ababanja abaana n'olaba omuntu n'omugamba ozaala ddi nga tonnazaala ng'oluddewo. I also feel like abantu baleke babeere
abamu nerenga okulangira bannaabwe zeka family planning mulamu mukozesa bingi nnyo wajjamu embuto nyingi nga sometimes it's not even that people are struggling with a lot of things. So with respect ebintu bino tubireke naddala ebirimu abaana abantu bangi bazze bakyogerako nga bagamba nti banne ebirimu abaana tubireke tetulina funa ka buntu olwokubanga tumaze oyira stories z'abantu si buli omuntu agenda kuvaayo ayogere byayiseemu abala bagenda kusirika naye nga bye bayitamu bye ebingi tulabyeko abazadde omwana omunaafa naye ng'anoonya mulala kamulabe ozaala otya leeti nze ng'omu am not bothered kubanga waliwo ebigambo byentuuse nga nabimanyiira seeing them on my social media platforms nga abantu babikozesa because they think they are putting you down. No, nze tebindya. Ng'ebula ebbanga ttono nnyo kubanga ate tutuuka mu January nga 10. Yes, Spice Diana alabiseeko n'omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusaasira ng'ono nno ye yagenda maaso okubanga ate amusimbako ekivvulu ku lunaku lwe lumu. Ono waakubeera ku Serena Hotel, oli waakubeera ku ki? Ku Sheraton oba okiwulira. So mu mbeera eyo basisinkanyeemuko ne bawayaamu wadde nga ye Kusaasira agamba nti buli omu alina audience ye ate tewali bad intentions zonna ku kubanga yakeera ku makya n'ateeka concert ku lunaku lwe lumu ne Spice Diana oba okiwulira. Wadde nga ate Spice Diana yavaayo n'ategeeza nti yagezaako okwogera ne Kusaasira asobole okukyusa date wabula Kusaasira n'akola ki ne yeerema. Kakati oba babadde bawaya ku ki wano nze naawe naye nga kyetwalabyeko nti babaddeko awamu mu kifo ekimu ate nga balaga nti basanyufu. Naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Cinderella Baby yasa ngali wamu n'omukyala amanyiddwa nga Jackie Chandiru yasa kigambibwa nti bano beekobanya ne bakuba akayimba akamanyiddwa nga Monica okitegeera wabula nga Monica ono nti husband sinacha mbomobbi w'abasajja akati abasinga obungi oluvannyuma lw'okulaba combination eno ne title y'akayimba n'ekigendererwa ky'akayimba ne bagamba nti kati bano akayimba bakayimbiddaani Shiba ate nga jjukira nti Lilian Mbabazi nga gwe tumanyi ennyo nga nfanfe wa Shiba ku bantu bano leero taliiko abakubye akayimba kano. So katulinde tulabe nako gye kanakkira ate nga omukulu amanyiddwa nga King Saha yavuddeyo n'ategeeza nti ye pulezidenti waaki w'abayimbi mu ggwanga ly'e Uganda abo bonna bakenzo akena basindi bali wansi we tebalina kubaako kye bakola nga tebasoose kukola ki kumwebuuzaako baagala tebaagala ye pulezidenti waabwe omulonde. Omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine yavuddeyo bw'atyo n'asuusuuta mutowe amanyiddwa nga Dax Vibes n'agamba nti talent bwesisinkana training gattako empisa wamma gwe ofuna kye bayita ki kye bayita package eri awamu bweti okitegedde oyo nno gwe bayitaani gwe bayita Dax Vibes alimu byonna alimu talent alimu training ate alimu ku mpisa naye gate ye Dax Vibes ayogerwako avudde bw'atyo n'agenda maaso kubanga ategeeza omukulu amanyiddwa nga Bebe Cola nti akyamubanja ennyumba gye yasuubiza nti omuntu yenna anaalabikirako ku lisiti ye ng'omuyimbi akyasinze yateekawo ebirabo era nga kwebyo kwe kuli ennyumba kakati ye agamba nti akyabanja ennyumba ye ku lisiti ya 2023 yaliko nnyonyi ddala waggulu awo. So n'olw'ensonga eyo agyetaagako kopi. So gate bo abato okuva wali eri mu Ghetto Kids Uganda bazzeemu okubanga basisinkana ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Kabilem Yesa bwe batyo bafunyemuko ku kaseera ak'essanyu guno omulundi gwakubiri nga baddamu okukola ki okusisinkana baali basisinkanyeko mu ggwanga lya Kata mu biseera bya World Cup kakati natera kyazzeemu okubaawo ne basisinkana. Hey, for a long time I follow you. I like your dance. All right, how is it going? All good? Yeah. Hey, good to see you here in Doha. You like Doha? Good place. Huh? Good place. Let's try this. Let me see. This. Omukulu amanyiddwa nga Moses Magogo teyasurvivinze mwana muwala amanyiddwa nga Azawe ku mukutu gwa X. Yes, Magogo yavuddeyo ne research ze ng'agamba nti okusinziira kyalabye omupiira gusingira wala
emmwanyi okuyingiza okusinziira ku nsi yonna omupiira mu mwaka gwa 2023 gwayingiza ensimbi eziwerako ddala biliyona 484.9 so nga te gusuubirwa okukola ensimbi eziwerako ddala biliyona 651 mu mwaka gwa 2028 we tunaatuukireyo. Naye nga yagambye nti ate emmwanyi yazeekebejjezza nga mu mwaka gwa 2023 ensi yonna zaakola ensimbi eziwerako ddala obuwumbi 223.78 so nga ate zisuubirwa mu mwaka guno okumaliriza nga zizze mu buwumbi 281.52. Azawe bw'atyo yamwambalidde n'amugamba nti kyolina okumanya nti wano mu Africa ffe tetuinvesting oba tetuteeka ssente mu mupiira. Ago ge mazima amatuufu oba okitegeera. N'agamba nti bw'otunulamu wano mu Africa w'osanga omuzannyi nga yalina okukwata ssente ate azisasule asobole okuba nga ateekebwa mu mupiira naddala ku national team. N'agamba kakati nno munnange bwe kituuka ku ezo ssente z'oyogerako mu Africa tukyalina olugendo lunene nnyo n'okukolayo obukozi ka 2% ku ezo ensimbi z'omupiira. Era bw'atyo n'agamba nti ekkubo lirimu ebijinji biyitirivu nnyo mu mupiira gwa wano so bye twetaaga okuba nga ate tujjawo tusobole okuba nga tufunamu ku ssente ezo z'okola ki z'oyogera. Obaze ng'obalira ku nsi yonna naye singa okedde ku makya n'obalirako kale ku Uganda yokka wandirabye nti tetulina 10 kye tukola ki kye tufunamu oba oliawo okuggyako ate abaana okuba nga bo bateekamu ezaabwe basobole okuba nga bakola ki bayitawo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana ssente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naye nga ye Plan Mulekwa mwana mulezi amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior avuddeyo bw'atyo n'ayambalira abayimbi agamba nti bayitiriza omuze gw'okuvuga emmotoka nga teziriiko number plates. Okitegeera tomunoonyeze ku UBA oba UBC oba UBR oba okitegeera ate tataddeeko ki linnya lye. Omwo nno mwe bakolera emisango ate oluvannyuma ne babanoonya mbu nga tebabalaba. So ageze maaso okuba nga bakoowola bateeke number plate ku mmotoka zaabwe. Tukoyo okulaba abayimbi abayitalina number plate ku mamotoka gammwe emmotoka neetomera omuntu nga number plate tekuli. Ero liba ggwanga ki? Which country is this really? Emmotoka neetomera omuntu nga number plate tekuli. Nenge emmotoka terina number plate eyita kuba traffic mukubanga muyimbi. That nonsense should stop. Aba traffic mukole emirimu gyammwe. Tukoyo okulaba emmotoka ezitalina number plate ku kkubo. Weza n'emmotoka z'abajjeno kuliko number plate. Emmotoka z'abaminister zina number plate. MPs have speaker ina number plate. Prime Minister ina baani abatalina number plate bano be baani. Bali mu government ki? Nga ne General Muhoozi mutabani wa president emmotoka eriko number plate. Even Natasha has. Ate nga y'omuyimbi Ronald Mayinja ayogedde ku ggaali z'abayimbi agamba nti abayimbi bano eggaali zino bazikozesa era bazeetaaga ebiseera ebimu mu kubayambako okupushinga music waabwe okitegeera. Naye agamba nti ate era mukadde ke kamu abazirina abasaba bazikozese bulungi ate bagende maaso okubanga batraininga abaana abo empisa obuntu bulamu n'obwetowaze kubanga zijjudde empisa zibayita embi oba emize emikyamu. Weewaawo olunaku olwaleero kibadde kijjobe ku
kkooti wali eri emakindi ng'omukulu amanyiddwa nga Alien Skin ateebwa ku kakalu kakakadde kamu ak'e Uganda oba okitegeera. Munnange bangi babadde bamulindiridde era nga bagenze maaso okuba nga ate bamwaniriza nga bw'ogenda okuba nga olaba, naye nga we bituukiddewo ng'omukulu amanyiddwa nga Kasuku yazze edda n'amawulire agalaga nti emmotoka Alien Skin zaavuga azivuga naye ezikyabanjibwayokko, abaazimuguza bakyabanja. Kakati nno era nabo balabiseeko ne bagenda maaso okuba nga ate boogerako ne bannamawulire. Byengenda okuba nga ate nkutuusaako olabe ayaniriziddwa atya, emmotoka bazoogerako ki, ate oluvannyuma tukiggale. Chief Medi, angambe naye amuguza motoka. Angambe motoka naye azizana. Yasibina ebintu bina bimala. Motoka bazitwala bachaziba. Nyinza una ngambe tana kyabanja ne wajitanda kyabanja. Motoka ekitufu kiri. Angambe wadde juko achayagala. Ekitufu kiri. Motoka oli wabaje kuzera sasube percentage. Enene. Ibira motoka hii. Ne mugenda mu kooti muina kutuula bali. Kunonyeza bakasoma. Okitegeera. Wadde juko achayagala ya kasente n'ekyo mwetwali tukikola ekyali publicly era Kasuku yakoze ensobi tuwanga ali entana agenda mukomera yankubira esimu n'angamba mukulu Kabonge nina shows zengenda okukola njagala nsasule emmotoka zidde mu mannya gange Ford eri mu namba mmyufu ng'ayagaledde mu mannya ge Range Rover ng'ayagaledde mu mannya ge okitegeera ne tutuuka ku nzikiriziganya okitegeera naye nze kinumye nti mukulu Kasuku oba yabijjeewa mutegedde abantu fina zatulinako toyinza oli yatuyamba yatuyamba because emmotoka zetutunda nnene sisi nnene za bei according to economy ya Uganda amafuta gali waggulu. Kambuze mbadde manyi we bakukwata obeera suspect then ne banoonyereza ku musango then when you're found guilty now you're a criminal, right? Kati ekibuuzo kyange kiri nti lwaki we munkwata nga nkyali suspect bakusalako enviiri n'okukola ebintu ebimu bye nandiise unnecessary to me. Njala kumanya singa bukera ku makya ne mulangirira nti innocent, then where the hell is my hair? Where is my dignity? Clips being katilaba. Omwami oyo is he's a brand. That's a brand, that's a product. It is being sold. When you damage it, odamaging amulimu gwe
ate nga tonaba namusanga nti ali guilty. Tonaba kuba have they found him guilty yet? Not yet. So why are you violating him? Nandisabye bekikwatako batukyusizeemu ebintu ebimu. Mwandikoze kye mwagala singa abeera asangiddwa nga ali guilty. But before being found guilty, why are you disrespecting them? Making them do things nga bwe nagambye no brand. Waliwo ebintu ebimu ebitaaga kufuluma nga mumukozesa. Nga babimukozesa nedda. Until guilty, at least okay, can try to disrespect. But no. But mainly, why are you cutting the hair? That's a brand. It is important. Why are you cutting it? Twagala nvi. Nga temunatuwa muntu waffe twagala nvi. I don't think that's necessary. Wemba mpozi nga simanyi mateeka egakola bannaye abamanyi ensonga lwaki kikolebwa. Mundire mukaawo naye sikitegeera. I don't think it's valid. It's so invalid. Until you say guilty, leave my self-respect and everything I consider or respect or love about myself. Don't demean me before you have an answer. Byonna I believe omuntu nga tebanakusoma nti oli guilty, sula bulungi, lya bulungi, temunsala nviiri, temunkwatako, mundeke nga ndi happy ati we mugamba guilty awo mulyoke mutandika okuntulugunya. You know, I don't think this is the right way to do or deal with a suspect, not a criminal. Badde nsaba batukyusizeemu bwe kiba kisoboka. Ekyo tekindabi kiba happening, but tekirabika bulungi. I don't think it's right. I really don't think so. Correct me if I'm wrong. Twagala nviiri. Bulambalamba abadde kapakati nga yeebuza ki ekinaddirira kaakati no katulabe naye nga okuweereza mpata pijeni nga batu bali kubeera mulabi mulungi agyekuumiddeko okuva gye tutandikidde okutuusa wano buli omu wooli nkulamusizzaako nnyo munange weebali nnyo weebalire ddala naye nga nyongera okutegeeza nti ka airport pickup nkakolera ddala mukwano koona bukonyi ku namba zange ez'essimu ate tubeere nga twegeya mu bbeeyi ebeera yakuteesa buteesa era nga nkugamba nti mukwano jangu ompagireko butereevu nyina kubanga mbasibulira wano mbagaliza ekiro ekirungi amakya amalungi atakuumira mpeera lubeerera musaba abankuumire abafiiriddwako abaffe musaba era sitira atugumye n'abagenze mukama bawumuze mirembe.